بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توبز الله سبحانه وتعالى atukoledde nteekateeka ne tuddamu okusinkana nga tewali nsonga lwaki tusinkanye okujjako olw'okwagala okweyigiriza n'okwejjukanya ebikwatagana ku ddiini yaffe. Allah tumwebaza okuba nti nno atutadde mu abo abasiŋŋaaniddwawo omwezi gwa Ramadhaani era ne babeera nga bagusiiba. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusiiba kwaffe, akkirize okusaala kwaffe, akkirize okusoma kwaffe okwa Qur'ani. Tumulajanira akkirize buli mulimu omulungi gwe tukola, ate tumulajanira atusonyiwe ebibi ebyo ebitusobako. Nzizaako okusabira owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo eyajja n'ekitabo Qur'ani nga kye kirimu amateeka n'ebiragiro kwe tutambulira. Oyo yenna eyeekwata ku Qur'ani, oyo yenna eyeekwata ku Qur'ani n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama aba amaze okuwangula. Lwaki? Anti agenda kubeera mu kwesiima ku lunaku lw'ensonga. Bakana nga b'ebitiibwa ne bannyinaze mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe gikwatagana ku mwezi gwa Ramadhaani. Tuli ku lujegere olwa min adabi siyami alwajiba, ebintu ebikakata ku musiibi nga byampaka ateekwa buteekwa okubanga abyenywerezaako. Twalabye biidhinillah eswala obukulu bwayo okugyekwatako omusiibi okubanga yeekwata ku swala, ne tulaba obukulu bwa omusiibi omusajja okubanga yeesiba nnyo ku kusaala eswala mu jama. Kati kye tugenda okulaba biidhinillah wa min al-adabi al-wajiba, ne mu ebyo ebyempaka ebikakata ku musiibi, an yajtaniba as-saimu jami'a ma harrama Allahu wa rasuluhu min al-aqwali wal af'ali. Kikakata ku buli musiibi, kikakata ku buli musiibi an yajtaniba, omusiibi yenna akakatibwako jami'a ma harrama Allahu wa rasuluhu, kikakata ku musiibi okubanga yeewala ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yaharamusa n'omubaka we bye yaharamusa, min al aqwali wal af'ali, mu bigambo ne mu bikolwa. Fayajtanibu al kadhiba, fayajtanibu al kadhiba, nga yeewala yeesambira ddala okulimba. Wa huwa al ikhbaru bi khilaafi al waaqi, okulimba kyeki kwe kuba nti nno oleese eggulire nga lyawukana n'ekyo ekiriwo ekituufu. Wa adhamuhu al kadhibu ala Allahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama, nga ne mu kulimba, okulimba okusingira ddala okubanga kubi era nga kunene kwe kulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Ka an yansuba ila Allahi au ila rasulihi tahlila haramin au tahrima halalin bila ilmin. Ekyokulabirako kwe kuba nti otadde oyogedde ekintu n'ogamba nti nno kino kiri halali, kino kiri haramu, okitunga ku Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Kuba tukimanyi ani shari'u, ani nanyini kuteeka mateeka, Allah subhanahu wa ta'ala. Ani addawaawo, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetukkirizibwa, nkiddamu, tetukkirizibwa
kugamba nti ekyo kiri halali oba kiri haramu okujjako nga tulina obujulizi okuva ku Allah subhanahu wa ta'ala oba ku mubaka we. Buli lwogamba nti ekiri halali oba kiri haramu nga tolina bujulizi oba olimbisiza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti temwogeranga ebyo ebintu ebibayitayita ku nnimi enkya n'eggulo, ebigambo bye muyisaayisa ku nnimi zammwe, lima tasifu alsinatukum alkadhiba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba bannange tekeya magezi, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba, ebyo ebigambo bye muyisaayisa ku nnimi zammwe nga bya bulimba bitya, nga mugamba nti hadha halalun wa hadha haramun, nga mugamba nti ekyo kya halali ekyo kya haramu, litaftaru ala Allahi alkadhiba, ne mubanga muteeka obulimba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nno ekkobe liri halali okulya, gwe n'ogamba nti nedda nze neddira kkobe. Okugamba nti nno ekkobe liri haramu nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ekkobe liri halali, oba olimbisiza Allah subhanahu wa ta'ala. Twegendereze nnyo bannange abantu abagamba nti tuli baganda abasiraamu. Ekintu ekyo bannange tukiteekeko nnyo amagezi. Tuli basiraamu abaganda, tuli basiraamu abaganda, so tetuli baganda abasiraamu. Njala tufunewo enjawulo. Buli lwogamba nti ndi muganda omusiraamu kitegeeza nti ebyobuganda byokulembeza n'olyokozzaako ebyobusiraamu, so nga ate kiri the other way round. Tuli basiraamu abaganda kitegeeza nti ebyobusiraamu bye tukulembeza, ekinajja kyonna nga kya Buganda nga kikontana n'obusiraamu tujja kisuula eri tugende n'ekyobusiraamu kye bugamba. Naye omuntu agamba nti nze ndi muganda omusiraamu kitegeeza nti ekyobusiraamu ne bwe kinajja agamba nti leka kutujja ku bya miziro gyaffe, ekyo kiri haramu. Ate bw'oba togenderedde nnyo n'obusiraamu osobola okubuvaamu. Mbusimanya sirya ndiga, omusiraamu ogamba otya mbu sirya ndiga? Bannange endiga ng'ewooma. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti endiga eri halali, naye n'ogamba nze bosa sirya ndiga. Togamba nti nno nze neddira mbogo, ga nti nze ndi wa kika kya mbogo. Bw'ogamba nti nno neddira mbogo kitegeeza ogambe nti nno embogo eri haramu gyendi. Buli lwogamba nti nno nze neddira fumbe, kigozi mbeera wa fumbe, si bwe kiri? N'ogamba nti nno nze kigozi neddira fumbe, oba ogambye nti nefumbe liri haramu, okweddira kyeki kinzira. Wabula ogamba nti nno nze ndi wa kika kya fumbe, wabula seddira fumbe. Ne bosa agambe nti nno nze ndi wa kika kyaki, nze ndi wa kika kya ndiga, so togamba nti nno neddira ndiga. Olulimi luba lukusimattuse. Ebintu ebyo bannange tusaana tubiteekeko nnyo amagezi. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nno litaftaru ala Allahi alkadhiba, otandise okuteeka obulimba ku Allah subhanahu wa ta'ala, omulimbisa. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Oyo yenna ateeka obulimba ku Allah subhanahu wa ta'ala n'amulimbisa tagenda kumalako, tagenda kumalako, tagenda kulokoka, tagenda kufuna kalungi, tagenda kufuna kalungi. Ogenda kubeera n'akanyigo wano ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Ogenda kubeera n'akanyigo wano ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Nolwekyo baddu ba Allah twegendereze. Waliwo ebintu bye tuzannyisa nga tubitwala ng'ebyokusaaga, naye nga tubisaanidde kubanga tubitwala ng'ebyokusaaga bye bikwatagana n'ebika bya Buganda. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Oyo yenna alimbisa Allah subhanahu wa ta'ala n'amuteekako ebyobulimba tagenda kulokoka, tagenda kuganyulwa yawmul qiyama. Wadde agamba nti nno mata'un qalil, bintu byakweyagalamu awo katono, bintu byakweyagalamu wano mpola mpola. Bino ebyensi bino, obulamu bw'ensi eno bwakweyagalamu katono, naye jjukira walahum adhabun alim. Ojja kweyagala ogenda ovunnamire ne kabaka okuba ekyenyi ku ttaka, simanya okuba akalevu ku ttaka, olw'okuba gwe okuza bya Buganda, okuza bya bika. Owulira? Ojja kweyagala, ojja kubeera wa kitiibwa, ojja kubeera wa kitiibwa, ojja kusanyukamu wano ku nsi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti no walahum adhabun alim, balina ebibonyoobonyo ebiruma ebibalindiridde.
lwaki lwakulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala lwakulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala na mbaka we nolwekyo togezangako noyisa ku lulimi lwo ekigamba nti nno ekyo halali oba ekyo haramu nga tokiinaako bujulizi otherwise ojja kwesanga nga oli mu buzibu okulimba kwafuuka okulimba abasiraamu balimba ne ku lunaku luno olusemala lwe bagamba mbu April Fool's Day omusiraamu naye n'alimba mbu jokingire teri kulimba wadde jokingire olunaku lumu bananga okumanya okulimba kuzibu olunaku lumu Sulaim oyo mama wa Anas ibn Malik yayita mutabani we Anas nga Nabbi sasama waali namuyita nga alina kyayagala omuwa kati bwamuyita Nabbi sasama namubuuza nti nno oyagala kumuwa ki namugamba njagala kumuwa ntende n'agamba nti oba kubanga omuyita bwisi nga tolina kyogenda mumuwa obadde ogenda kuwandiikibwako nti olimbye mujjukire mwe bamaama mugamba nnyo abaana nti jankuwe kino naye ng'omulimba olina gwe kyoyagala oba oyagala jje obeeko ky'omukola oba oliawo omwana aganye okwambala kali n'omulimbalimba asobole okujjawo oli omukwata omwambaze owulira oli yamuyita Nabbi sasama nga nti oba kubanga togenda kumuwa ntende oba kubanga tolina ntende gy'ogenda kumuwa obadde ogenda kuwandikibwako nti olimbye nolwekyo twegendereze bannange okulimba kwe tulimba jokingire Nabbi sasama tiyalimbako wadde asaaga buli kyeyogeranga kyabeeranga kyamazima wadde asaaga abasiraamu tugenda netudda ku TV oba ku YouTube ne tutunulira ba comedians nga balimba ensi in the name of joking n'omala ebiseera byo ng'otunuulira comedian alimba ensi n'onyumirwa nnyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mataun qalil kweyagalamu naye ku nkomerero ogenda kufuna ebibonerezo tolabanga osanyuka n'onyumirwa n'okuseka n'oseka naye jjukira nti ku akawunti yo otaddeyo ebizibu bingi ogenda bisangayo ya mulkiyama nolwekyo twegendereze bannange ebintu bye tuyisa ku nnimi zaffe especially mu kaseera kano ak'okusiiba aya eri mu surati Nahli aya 116 ne 117 okulimba okusingira ddala obubi kwe kulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihain wa gairihima min hadithi Abi Huraira okuva mu bitabo bya hadisi bibiri ebisingira ddala okuba nti binywevu ne mu bitabo ebirala mulimu hadisi ya Abu Huraira radiyallahu anhu agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi eno nkulu nnyo kugiteekeko amagezi Nabbi sasama yagamba man kadhaba alayya mutaammidan hadisi eno nyimpi nsuubira buli omu asobola ogikwata mu mutwe nga tetunabana kuva wano olw'obukulu bwayo man kadhaba alayya mutaammidan oyo yenna annimbisa ng'agenderedde mutaammidan ng'agenderedde noyogera ekintu ng'okimanyi nti kya bulimba mutaammidan ng'ogenderedde falyatabawwa'u maq'adahu minan naari yeteekereteekere ekifo kye mu muliro falyatabawwa'u maq'adahu minan naari waliwo mwalimu emabegako mu mwezi gwa Rajab yasoma hadisi naga nti hadisi eva ku Abu Huraira eri mu kitabo kya Bukhari subhanallah eri mu kitabo kya Bukhari ng'akimanyi terimu n'agyogera mu musomo era n'agugaba nemuweereza message nemugamba seeka hadisi gye wasomye terimu mu Bukhari ekyokubiri hadisi nfu baatiro njweteke yagamba nti nno mujjana mulimu omugga ogwo guyitibwa Rajab guyina amazzi meeru okusinga amata gawoomerera okusinga omubisi gw'enjuki man swama yawman fi rajabin omuntu asiiba olunaku lumu bwe luti mu Rajabu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumunywesa ku luzzi olwo nemuweereza message mugamba seeka hadisi teri mu Bukhari hadisi nvundu nfu njweteke n'agaana n'addamu omusomo n'agugaba kati lyabadde tiriri busa era n'afulumya ka audio ng'addamu ebibuuzo n'agamba mbu omukyala ali mu nsonga
simanya nti ogwo musaayi ogwo gumusonyisa, simanya ebibi bye byonna, simanya biki, yogera ebigambo bingi. Naye n'agamba mbu hadisi eri mu Bukhari, nti hadisi eri muki, eri mu Bukhari. Naye nga bulimba, nagiwulira nekimpitirirako, mba sirina kye naakozeewo Sheekh Rujja n'amwanukula n'alaga nti hadisi nfu bulimba. Ne Sheekh waffe Mugerwa Dokturu hafidhahullah naye hadisi yagiwulira n'agamba nti bannange no hadisi nga nze sigiwuliranko, n'atinkula ebitabo era naye nemukola ki, nemubulamu. Muntu y'omwoyo lwaki mbaleetedde ebyokulabirako ebyo bannange? Seka yatugambye nti nno wa a'zamuhu al-kadhibu ala Allah ta'ala wa rasulihi, okulimba okusingira ddala obunene kwe kulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Nabi sasa n'atugamba nti nno man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawahu maq'adahu minan nar. Annimbisa nga agenderedde naga nti Nabbi sasa yagamba nga tagambanga ng'okimanyi nti tagambanga zikusanze, weteekereteekere ekifo kyo mu muliro. Lwaki mbagambye ekyokulabirako ekyo? Lwakuba abakyala teriyo omukyala atagenda mu nsonga, naye ebigambo Seka byeyogedde biyinza okuleeta omukyala okugamba okubeerawo nga tafaayo na kukola ibada nti anti ninda ngende mu nsonga nfune ebirungi ebyo byonna, nga tibiriyo. Twegendereze nnyo ebigambo bye tuyisa ku nnimi zaffe, especially nga tuli mu kaseera kano ak'okusiiba. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Bukhari ku namba 10110, erina mu kitabo kya Musilimu ku namba 3. Olaba Musilimu yagiteeka na kumpi nnyo wana awasookerwa nga yakatandika ekitabo kye. Hadisi ya kusatu, Bukhari 110, Musilimu namba 3. Wa hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama min al-kadhibi, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatwekesa nnyo era n'atuwoninga kiwanvu nnyo okuba nti tetwetaba mu kulimba. Faqala, n'agamba nti iyyakum wal kadhiba, mbeewaza okubeera nga mulimba. Iyyakum wal kadhiba, mwekuumire ddala, mwekeke okubanga mulimba. Lwaki? Fa innal kadhiba, kubanga ddala okulimba, yahdi ila al-fujuri, yahdi ila al-fujuri, okulimba kukuvuga kukutwala mu bwononefu, kukuvuga kukutwala mu bwononefu lyekkubo. Okulimba kukuteeka mu kkubo lya kugenda mu bwononefu. Wa innal fujura, ate mazima ddala obwononefu, yahdi ila an-nari, ate obwononefu oyagala toyagala bukutwala mu muliro. Obulimba bukutwala mu bwononefu, obwononefu bukutwala mu muliro. Ulira ekitundu kino ekiddako kye kisinga okutiisa, kuba ekyomuliro oyinza oga nti muliro twaguwulira dda naawe seeka tuveeko. Wala yazalu rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaban. Omusajja atandika mpola okulimba. Nabbi sasa bw'akozesa lafudhi egamba nti rajul, ebiseera ebisinga obungi aba atwaliddemu omusajja n'omukazi. Tolowooza nti nno kati wana abakazi muvuddemu ayogera ku basajja bokka. Aba ategeeza omuntu atandika okulimba, n'atandika okulimba, n'agenderera ng'alimba, n'atandika okunyumirwa okulimba, era nga ye tabeerawo okuggyako ng'alimbye, hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, okutuusa lwekiwandiikibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'oteekebwako lebo nti oyo kadhaabu, mulimba. Oli ku nsi otambula, oli amatooke, onywa n'akatunda, weeyagala, olya ne ku nnyama enjokye, toyina mutawaana gwonna, naye nga mu maaso ga Allah wawandiikibwako nti anta kadhaabun, oli mulimba. Wala yazaalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba, nabbinkira nnyo mu kulimba, hatta yuktaba inda Allahi kadhaban. Nolwekyo baddu ba Allah, Nabbi sallallahu alaihi wasallama atuwoninze. Kaakati muno muyingiramu ne sharing,
muyingiramu ne sharing on social media. Abasiraamu tuzuukuke. Omuntu agenda n'akuweereza ebintu nga tolina nakyo obimanyiiko. Olwokuba wansi ataddeko nti please share. Naawe no sharinga. Naye nga by'osharinga bulimba. Amakulu oyambyeko ku kutambuza obulimba. Luwabulagajjavu. Nze dda nali nkyali ku mukutu gwammwe wano. Waliwo omusiraamu yateekako ebintu ku mukutu gwammwe wano. Naye ebintu nagenda obitunuulira zaali 10 points ezijjudde obulungi. Al-Fadaa'il. Naye nagenda okulaba ng'obunyonyi obulimu buyitirivu. Kyenva mukubira essimu ne mugamba musiraamu, ebintu bino bye watadde ku foramu wabijjeewa? Nsanga nabijja ku website. Ne mugamba website kijimpe. N'agimpa. Wallahi ngenda okukebera website nga y'abashiya. Olaba bw'oyambako okutambuza obushiya mu nsi in the name of sharing. Naye nga by'osharinga bya bulimba. Owira oyambyeko bintu bingi ebijjira ku social media, ku WhatsApp. Nange WhatsApp eyo ejja kuyingiza abantu omuliro. Twegendereze ebintu bye tuyisaako. Ekintu ne kijja nga kya bulimba, nga kiteeka obulimba ku Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabbi sasama, omuntu n'akisharinga. Buli olabanga message ng'erimu nti nno bw'okola kino ofuna kino. When you send it to 10 people you will get this. Eyo osangulanga busanguzi. Era agikuweereza n'omuwoninga n'omugaa nti bw'onoddamu okumpeereza ebintu ebifaananamu ebiti, I will block you. Teriiyo messages ezijja nga ziriko condition okujjako nga bubeera bulimba bwennyini obwenkukunala. Naye omuntu tatawaana na kusoma. I have to share this. N'omubuuza nti no, why are you sharing without even verifying what you are sharing? Naye nga tafaayo. Oli ku Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we bw'olimbisa. Bannange bino bintu mulabanga ebyokusaaga. We take things jokingly. Naye yawmal qiyama waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Ezo muzigendere nnyo. Waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Oyo yenna akola akantu nga kalungi kakabe katono katya agenda kukalawa. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Oyo yenna akola akantu nga katono katya naye nga kabi era naye agenda kukalaba. Kawandiikibwa. N'olwekyo obulimba buli mu kusharinga ebintu ku social media. Twegendereze nnyo basiraamu. Twegendereze nnyo. Nsimbyewo nnyo essiraawo lwaki buli omu alina WhatsApp wano. Buli omu alina WhatsApp. Buli omu ali ku mikutu. N'olwekyo ekintu kyonna kasita kijja gy'oli nga tokiinaako bukakafu kikomye kiteekeko bbaliya tokyongerayo. Obulungi bungi nnyo maaso ga Allah obugenda okuwandiikibwako. Okikomeza ofuuse bbaliya stopping obulimba okweyongerayo. Hadisi eyo eri muttafaqun alayhi. Eri mu kitabo kya Bukhari. Babu qawlullahi ta'ala mu mulyango gwe yateekako ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Abaye mu abakkiriza yakola bakkiriza ya ayyuhalladhina amanu. Olede bakkiriza naye agambye nti nno ittaqullah mutye Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as sadiqin. Oluvannyuma lw'okuba nti muli bakkiriza n'ayongera n'abalumiriza nti mutye Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as sadiqin. Era mubeere n'abo aboogezi b'amazima. Mubeere n'abo be mwesiga ab'amazima. Mubeere n'abo be mumanyi nti nno bakola by'amazima. Mubeere n'abo be mumanyi nti nno bye boogera bibeera by'amazima. Allah subhanahu wa ta'ala yakugamba gwe ampuliriza. Asoose kuwoninga nti tya Allah subhanahu wa ta'ala then beera n'abo aboogezi b'amazima. N'olwekyo baddu ba Allah twegendereze. Kati mu mulyango ogwo Imam Bukhari we yateeka hadisi eyo ku namba 6094 eyine mu kitabo kya Imam Muslimu ku namba 2667 2607 min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hadisi Ibn Mas'ud yajogera nga eri mu bitabo ebibiri Bukhari ne Muslim. N'olwekyo baddu ba Allah ensonga eyo kansubire nti netegerekese bulungi. Twewala okulimba. Kuuma olulimi lwo. Otherwise ojja kutuuka mu maaso ga Allah ku lunaku lw'enkomerero nga wawandiikibwako nti oli mulimba. Nga wawandiikibwako ng'oli mulimba.
olulimi lwo lukuumire ku kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kana akaseera ke tulimu kajjudde obulungi obuyitirivu, buli awo abantu bayoola buyoozi. Naye gwe mu kifo ky'okweyoolera obulungi ate oli mu kukuŋŋaanya bibi. Tolanga kyewuunyisa omuddu okubanga oyoola bibi naye ng'ate sitaani eri ku njegere n'emiryango gy'omuliro miggale naye gwe okuŋŋaanya bibi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baddu ba Allah tuzuukuke. Kati oli wano ntunuulidde ompuliriza naye tomorrow osobola okubeera omugenzi nga bakubika bubisi nga tokyasobola kwetambuza okutwala mu yowa final house bakutwalira ku bibegabega. Bulijjo lowooza nnyo ku kaseera ako ng'abasajja bakutadde ku bibegabega bakutwala gy'otamanyi. Naye laba bw'ogenda okugwa mu bibonerezo ebiruma. Lwaki? Ante wakuuma lulimi lwo oli mu kutambuza bulimba ate ng'obuteekako Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Nolwekyo baddu ba Allah, ensonga eyo yemu ku nsonga eziri waajibu ku musiibi. Olina okwewala okulimba, otherwise okusiiba kujja kwonooneka. Otuuke yawma al-kiyama ng'olunaku walusiiba 18 hours ng'enjala yakuluma. 18 hours ng'enjala yakuluma naye nga toyinaayo kalungi ke wafuna okujjako obubi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ensonga endala, wayajtanibul ghiba, omusiibi olina okwewala okugeya. Okugeya kyeki? Wahiya dhikiruka akhaaka bima yakra'u fi gaibatihi, kwe kwogera ku muganda wo nga by'omwogerako tabyagala, bimunyiiza nga obimwogerako mu kiseera waataliiwo, nga taliiwo. Sawaun dhakartahu bima yakrahu fi khilqatihi kal'araji wal'ama ala sabili al'aibi wa dhammi. Kakibenga bino by'omwogerako bikwatagana ku ebyo byatamu okubanga bimwogerwako nga bikwatagana ku butonde bwe. Kal'araj, ng'omuntu okubanga mulema, omuntu nga mulema n'obeera eri n'omwogerako nti wakalabye bwe kajja katambula, wakalabye engeri gye kajja katambulamu, konna kagudde olubege. Subhanallah, tomanyi ky'oba oyogedde bannange. Olunaku lumu maama waffe Aisha yali ayogera ku maama waffe omulala gwe bayita Sofiya, yalaza bulaza ku maama waffe Sofiya yali mumpi, naye yakola gesture nga alaga nti mumpi mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sasa n'amugamba nti ekyo ekigambo ky'oyogedde nga wakitadde mu nnyanja, ennyanja zonna amazzi gakyuka kkala yaago. Ekigambo ekyo ky'oyogedde nga wakiwandiise n'okiteeka mu nnyanja kisaabulula amazzi gano gonna ag'ennyanja ne gafuuka kkala yaago olw'obunene bwakyo n'obuzito bwakyo. Just kulaga sayini nga talina kyafulumizza, naye just kulaga bulazi sayini nti mumpi. Endwadde erinnyo mu bakyala. Wal'ama, n'omuzibe. Wal'ama ala sabili al'aibi wa dhammi, ng'ekigenderwa kyekyo kulaga kamoga akamuliko. Gwe omwogerako olaga akamoga akamuliko oba ogezaako kumuvuma na kumukkakkanya. Au bima yakrahu fi khulqihi kal ahmaki wassafihi walfasiqi wa nahwihi, oba okubanga omwogerako mu ebyo ebikwatagana ku mpisa ze. Omusajja oyo musiru, omuntu ayinza okubeerawo bambi ng'ebintu byakola nga biraga nti tatoola bulungi, oba omuntu ayinza okubeerawo nga mwonoonefu ng'akola ebintu bya bwonoonefu, naye gwe mu kifo ky'okuba nti omulaga ekituufu oba omubuulirira, omuzza ebbali n'omubuulirira, ate n'odda eno mu banne n'otandika okumwogerako olaga ensobi z'akola nga bw'ali omwonoonefu, awo obeera mu kumugeya. Wasawaun kana fihi
ما تقول أم لم يكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة نبي ساسما يبوزبوا كوكوغيا تشي فقال نبي ساسما ناغامبا هي ذكرك أخاك بما يكره kwe kuogera ku muganda wo n'omwogerako ekintu ng'akitamwa tekimusanyusa takyagalira ddala. Kiila nabbi sasama ne bamugamba nti afaraaita in kaana fi akhi ma aqulu, owulira kiri kitya ku muganda wange ono gwe njogerako nga ddala ddala ekyo kyenjogera kyekyo kyennyini kyali kikiriseka kyagambye. Wasawaun kaana fihi ma taqulu am lam yakun, kakibe nti nno ekyo kyomwogerako ddala ddala kyekyo. Nabbi sasa mbamubuuza nti ya Rasulallah, bwe mbeera nga kyemwogerako kyekyo kyennyini kyali, ddala omusajja mwononefu, ddala omusajja mulema, ddala omusajja awunya akamwa, naye nga tomuzzangako bbali mugamba nti muganda wange funa ku ddagala lyakamwa naye olinamu embeera etali nnungi, nga tokikolanga, wabula bwodde eri ebbali naga bananga omusajja oyo awunya akamwa, weesimira ntaana ejjudde omuliro, ekyo kookikola. Nabbi sasama yaddamu ki? Yagamba nti inkaana fiihi ma taqulu, bwe kibanga ddala kyogera kyekyo kyennyini kyali, fakad igtabtahu, omuntu oyo obeera omugeeyezza. Bwe kibeera nga ddala ddala kyoyogedde kyekyo, omuntu oyo oba omugeeyezza. Wulira, wa in lam yakun fiihi ma taqulu, bwe kibeera nga bino byoyogera ddala ddala si byebyo byali, fakad bahattahu, omuntu ono obeera omutemeredde. Ogwo nagwo musango mulala, slandering, ogwo nagwo musango ki? Mulala. Al-ghiba kwe kwogera ku muntu n'omwogerako ekintu nga kyekyo kyennyini kyekyo kyoyogedde naye ng'akitamwa tayagala okyogere, okumwogerako ekitali ekyo obeera omutemeredde, ogwo musango mulala. Nolwekyo bamaama, guno omuze gusinga kubeera mu mmwe. Ebigambo bino mubitwale nti bikulu, mubitwale nti bikulu. Bino biseera bya Ramadhaani, biseera bya kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala all the time. Ramadhaani comes and goes. You are not sure that you will catch up with another Ramadan. Ekyo teri akimanyi. So grab as much as you can within this current Ramadan, when you are still alive, energetic and able. Toyina kyofiirwa okujjako okufuna obulungi. Jjukira nabbi sasama yagamba man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Oyakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero ayogere ebigambo birungi byereere, au liyasmut, bw'oba toyina kirungi kyakwogera sirika. Abaganda bagamba nti asirise teyejjusa. Rawahu Baganda. Rawahu Baganda. Hadisi kasitejja nti rawahu Baganda. Baganda banyumya tugitunuulira kasitebeera nga eri compatible n'Obusiraamu nga tutwala, wetabeera compatible n'Obusiraamu tetutwala. Kati Abaganda bagamba nti asirise teyejjusa, which is right. Tosobola kwejjusa ng'osirise n'otayogera kigambo nekimu, tosobola kwejjusa. Ate ogenda kwejjusa ki? Toyina kiwayogedde. There is no regret because you didn't say anything, so there is nothing to regret. Nolwekyo baddu ba Allah, nabbi sasama agambye nti nno okugeya kwe kwogera ku muntu ekintu nga ddala ddala kyekyo, nga ddala ddala kyekyo, naye ng'omuntu ono akitamwa tayagala okyogere, gwe n'okyogera. Tulabye seeka atulaga nti nno omuntu ayogera ebigambo by'ayogera, eitha ng'agenderera kukakkanya muntu ono, kulaga kamogo kamuliko oba kumuvuma. N'olwekyo lindirira, mujjukire nti nabbi sasama yatugamba nti nno oyo ali azamaanya munne agenda kutuuka mu kiyama nga tewaliwo $, wadde ki, wadde pound, tukosola olulimi lutegeera. Ku lunaku olwo tewagenda kubeerawo ssente. N'olwekyo twegendereze ebigambo bye tukola ki, bye tuyisa ku nnimi zaffe. Hadisa mu kitabo kya Musilimu ku namba 2589. Walakad naha Allahu ta'ala anil ghiba fil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okugeya mu Qur'an. Washabbahaha bi absha'i suratin.
n'abukubako ekifaananyi ekisingira ddala okuba ekibi. Okugeya kuno Allah subhanahu wa ta'ala yakuteekako ekifaananyi nga kye kimu ku bifaananyi ebisingira ddala okuba ebibi. Shabbahaha birrajuli yaakulu lahma akhihi maitan. Allah subhanahu wa ta'ala okugeya kuno yakugeraageranya na muntu alidde ennyama ya muganda we nga mufu. In simple terms, omusezi. Allah subhanahu wa ta'ala okugeya yakugamba nti gwageya oli musezi, oli ennyama y'abantu. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, abaye temugeyanga bannammwe, temubeerangaawo nga mwegeya. Ono ayogera ku ono, ono ayogera ku oli, ono abijja wano abitutte wali. Kati waliwo emirundi ebiri, waliwo okugeya ate waliwo ne annamiima. Annamiima kyeki? Kwe kutambuza olugambo. Era n'oli owa social media akola ki? Agwamu mu kutambuza ki? Eŋŋambo. Kuba waliwo okugeya ne wabawo n'okutambuza olugambo, bintu bibiri byanjawulo. Osobola okubikola byombi at the same time, n'oba ng'ogeya ate ng'otambuza lugambo at the same time. Nolwekyo twegendereze. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti no, temubeeraawo nga mubeera mugeya bannammwe. Wulira ekiddako agamba nti no, ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan. Owulira Allah subhanahu wa ta'ala abuuza kibuuzo nti abaffe, ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan. Owai, oyagala okubeeraawo ng'olya ennyama ya muganda wo nga mufu? Kati gwe kuba mwakafaananyi ow'oluganda lwo yennyina, kuba mwakafaananyi omuntu yenna gw'omanyi afudde, okutandisa okusala ebitundu bye eby'omubiri nga bw'olya. Ekyo kyekifaananyi Allah subhanahu wa ta'ala kyatadde ku kugeya. Fakalehtumuuhu, ddala ddala temuyinza kukyagala ekyo, muteekwa buteeko kubanga mukitamwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti ekyo mukitamwa, ddala ddala yatusinga okutegeera kuba ye yatutonda. Naye agambye nti ekyo mukitamwa, teri asobola kukikola. Naye okugeya kuno obeera ng'ali ennyama ya muganda wo ng'afudde. Surat al-Hujurat aya 12. Aya 12. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama annahu marra laylatan. Bana akatumuka hadisi eno gitugenda okulaba seeka gyayogerako wano, yajijja mu hadisi empanvu naye erimu ebintu ebitiisa. Seeka agamba nti wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba, yatunyumiza bwe yali atunyumiza, annahu marra laylatal miraji, kunaku lwe yatwalibwa mu ggulu. Olunaku nabbi sallallahu alaihi wasallama yatwalibwa mu ggulu ng'agenze okukima esswala. Kuba emirimu gyonna, ibadaati zonna ze tukola, Allah subhanahu wa ta'ala yatumanga Jibril n'amugamba nti twalira Muhammadi obubaka buno alayhi salatu wassalam. Naye bwe gwatuuka ku swala, omuwendo gw'esswala ze tulina okusaala, Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa yagamba Jibril nti genda ondeetere Muhammadi wano. Olaba obukulu bw'esswala? Yamugamba genda ondeetere Muhammadi wano. Jibril n'ajja n'amunona n'amutwala, yamuyisa Baitul Maqdis, n'amala omulambuzaawo, n'alyoka amulinnyisa waggulu step by step. Ggulu erisooka ne bakonkona, gwani? Nze Jibuliru. Oli nani? Ndi ne Muhammadi. Ne baggulawo ne bagenda. Kati bamutuusa mu ggulu erisooka, ne mu lyokubiri, ne mu lyokusatu, ne mu likoga, mpaka ku ggulu eryomusanvu. Jibuliru atuuka n'agamba nti Muhammadi, nze wano wenkoma sisukkawo, siina pamiti enzikiriza kusukka wano, n'olwekyo weeyongereyo. Nabbi sasama asigadde bwomu atambula, yeeyongerayo mpaka lwe yatuuka eddoboozi Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba. Nabbi sasama n'ateeka ekyenyi ku ttaka n'amubulira na biki ebyokwogera. Attahiyatu lillahi, ebigambo bye tusoma mu ttahiyatu mu swala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa esswala 50. Abantu b'ekibiina kyo bawadde esswala 50 buli lunaku. Nabbi sasama n'obuwombeefu yakkiriza n'akyuka bukyusi n'atambula. Atuuka wa Nabbi Musa amugamba bakuwadde ki? Tibampadde esswala 50 nzitwalira abantu b'ekibiina kyange. Yamugamba totawaana, ddayo. Nabbi Musa amugamba nti nedda, abantu b'ekibiina kyo tebajja kusobola, ddayo. Ddayo omulezi w'omwegayira akukenderezeeko. Nabbi Sallama n'addayo mu maaso ga Allah n'amusaba. Nabbi Sallama n'amukenderezaako n'akomawo. N'amugamba yakuwadde ki? Yankenderezaako. Nedda, abantu b'ekibiina kyo tebajja kusobola, ddayo. N'abeera ng'agenda between Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabbi Musa.
mpaka Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti kale nkuwadde swala 5 naye mu kitabo jja kuwandiikibwangako eswala 50 amakulu eswala emu ekubisibwamu emirundi 10 eswala emu ekubisibwamu emirundi 10 Nabi Musa olw'experience yalina mu baana ba Isirayiri era yamugamba nti n'ezo nnyingi tebajja zisobola yalimba eswala 5 omuntu tezimukalubirira zitwala only 5 minutes oyina 24 hours Allah subhanahu wa ta'ala ayagalako only 25 minutes then wekolera ebibyo naye 25 minutes omuntu zimulema yamugamba nti ddayo omugamba akendezeeko Nabbi sasama naga nti ensonyi zinkutte, this is too much, kangende na kino kye bampadde. Kati olunaku olwo Nabbi sasama lwe yatwalibwa mu ggulu seeka agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kiro ekyo yayita biqaumin, yayita ku kibiina ky'abantu lahum adfarun min nuhasin, yayita ku bantu nga balina enjala nga mpanvu naye ng'enjala ezo za byuma. Mu abakyala abeeteekako fake nails Allah subhanahu wa ta'ala jazzibafuulira ttabbo ku lunaku lw'enkomerero, naye abantu abo nga balina enjala nga mpanvu naye ng'enjala ezo za byuma. Yakhmishuna biha wujuhahum, ng'enjala ezo bazeyambisa okwekwagula mu feesi, nga buli kaseera babeera beeyagula mu feesi n'enjala ezo. Wasudurahum, n'ebifuba byabwe. Kati nga omuntu abeerawo okwo kwe kubonereza Allah subhanahu wa ta'ala kwamutaddemu, nga buli kaseera abeerawo yeeyagula n'enjala ezo mu feesi ne mu kifuba kye ng'omusaayi bwe gutiiriika bw'atyo. Faqala Nabbi sallallahu agamba nti man haulai ya Jibril, abuuza Jibril amugamba nti owaaye beebaani abo abali mu mbeera eyo? Qala Jibril amuddamu n'amugamba nti haulai, abo nno b'obuuza era abo b'olabye, alladhina ya'kuluna luhuma nnasi, abo nno be bantu abaalyanga ennyama z'abantu mu nsi. Be bantu abaalyanga ki? Ennyama z'abantu mu nsi. Wayaqauna fi a'radihim, nga balinnyirira n'ebitiibwa byabwe, babakkakkanya. Kuba omuntu asobola okwogerako ekigambo ng'agenderera kukkakkanya na kulinnyirira na kuswazaswaza, ali ku kitiibwa kyo kyazannyirako. Ekitiibwa ky'omuntu tekizannyirwako. Ekyo kye kimu ku bintu Obusiraamu bwajja okukuuma, ebintu ebitaano. Mulimu iridhihi, omuntu ekitiibwa kye, ensa z'omuntu tezizannyirwako. Jibril amugamba nti abo boolaba abo abali mu kubonyaabonyezebwa bwe batyo be baalyanga ennyama z'abantu nga babakkakkanya balinyirira ebitiibwa byabwe. Oyinza okugamba nti yakuluna ruhuma nnasi, atya aya eri yetunnyonnyola. Allah subhanahu wa ta'ala agambye wala yagtab ba'dukum ba'dan, temugeyanga bannammwe. Ayuhibba ahadukum an yakula lahma akhihi maitan faqalihtumuhu, mwagala okubeerawo nga muli ennyama z'abannammwe. Kitegeeza nti buli lw'onoogeya muganda wo oba oli ku nnyama ye gy'olya. Ekibonerezo kyekyo. Ate abamanyi batugamba nti ebyo byonna Nabbi sasama bye yalaba biri within barizakhi, obulamu obwaki? Obwa barizakhi. Kubanga ebiseera by'okuyingira omuliro tebinnaba, n'ebiseera by'okuyingira ejjana tebinnakola ki? Kati abo bonna abaafa bali awo mu bulamu obwawo wakati, mu transit barizakhi, woofunira ebibonyoobonyo ebyo. Kati imagine woofunidde ebyo ng'oli mu bulamu obwo, ate ku bulamu buli ogenda kubeera otya? Okwo kwekola ki? Kwe kugeya. Abasiraamu, don't engage yourself in backbiting. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Kati twafuna 3 minutes tabbo, oyina 3 minutes ku simu, you can chat on WhatsApp free, email, Telegram, everything bidi awo maaso go. Use technology wisely. Tofuula technology nsonga ya kuyingiza muliro, wabula technology mweyambise kukuyingiza jjana. Technology mweyambise kola ki? Kukuyingiza jjana, so si kuyingiza muliro. Nolwekyo baddu ba Allah, hadisi mu kitabo kya Abu Dawuda ku namba 1478, 1478. Hadisi eyo mpanvu, erimu ebintu bingi, eyogera ku benzi, eyogera ku abalya riba. Bonna Allah subhanahu wa ta'ala yagenda amulaga ebibonerezo bye balimu
mu bulamu buno obwa barizakhi. Kati abamanyi bw'abeera awandiika ku nsonga ajjamu akatundu akakwatagana ku nsonga gy'awandiikako. Kati nga bw'olaba ono sheekhe yajjamu akatundu akakwatagana ku abo abageya kiki kye babeeramu. Nkakasa teyayagala kubeera mu mbeera efaanana bw'etyo. N'olwekyo baddu ba Allah mbakubira omulanga tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'ensonga tusobole okubeera nga tulimu abo abeesiimye. Njagala mbasibirire entanda eno. Okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala kukutaasa okugwa mu al-ghiba, kukutaasa okugwa mu kugeya. Lwaki olulimi luno olukipinga bize ng'oli mu kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'olwekyo you can't get time kubeera awo ng'oyogera ku bantu. Tojja kufuna time etambuza ŋŋambo, tojja kufuna time erimba. You are busy. Oli busy mu kujjukira ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Oyina target yo nti nze nazikali zange zenjagala okukola mu lunaku bwezi, n'olwekyo I can't waste time, I have to finish it. N'olwekyo olulimi luno olufuula bize ne lukutaasa bino byonna. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waman arada an dhikri, oyo yenna akuba amabega okutujjukira. Qur'an n'ogikuba amabega togisoma, Qur'an n'ogikuba amabega togikolerako, Qur'an n'ogikuba amabega ne weerabira okubeera ng'ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Waman arada an dhikri, oyo yenna akubayo amabega ku kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, omuntu oyo awangaalira mu bulamu obwakanyigo. Bannange ekyo mukitwale, awangaalira mu bulamu obwakanyigo. Nze nali ndabyeko abagagga ng'ayina buli kimu, ayina n'ennyonyi, ayina buli kimu, naye nga tiyebaka, ali mu bulamu bwakanyigo. Awamu n'okuba ng'ayina buli kyayagala, asobola okwetuusaako buli kyayagala, naye gwe omunaku weebaka, ne bakuzuukusa n'okuzuukusa owaye sola etuuse naye nga tozuukuka, otaddeyo. Teriyo mugagga asobola kwebaka 5 hours, ekyo nkikubuulira. Taliyo. Ali mu bulamu bwakanyigo. Lwaki? Tajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Saate eriyo abagagga biidhinillah abakkiriza nga gwe tosobola nakubenkana. Seeka yannyumiza nti baamugamba omugagga muwarabu, naye ng'oyo musajja ayina buli kimu, ayina n'ennyonyi eyiye, naye ye buli abeera mu kusoma Qur'an, abeera mu kusoma Qur'an. Amanya nti kati ngenda America, ennyonyi egenda kutwalira how many hours? Nti bweziti ngenda kusoma Qur'an yange, n'amala 8 hours ng'ali mu kusoma Qur'an. Naye gwe oyo obulamu gwe buli mu kwesiima. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti gwakubayo amabega mu kumujjukira, ogenda kubeera ma'ishatan dhanka, ogenda kubeera mu bulamu obwakanyigo. Oyagala toyagala, ono yakutonda yagambye, ne bw'onookola otya, ono yakutonda yagambye. Wanahshuruhu yawma al-qiyamati ama, tujja kumuzuukiza ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe. Lwakwerabira Allah subhanahu wa ta'ala n'okubayo amabega tomujjukira. Ne bagamba wayi leetako nno ku adhikari ez'okumakya. Naawe leka, bw'omala okusaala todduka misinde, sooka otuulekaawo oleete ku adhikari. Nabbi sasama yagamba nti omuntu agamba nti subhanallah mirundi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, n'ojjuza n'ekigambo nti la ilaha illallah mpaka gye kikoma, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa ebibi bye ebyakulembera. Ne bwe biba byenkana mithlu zabadil bahari, ne bwe biba byenkana ebyovu by'oku nnyanja, Allah subhanahu wa ta'ala abikusonyiwa. Just lwa dakiika ezo 5 z'otuddawo n'oleta tasbihati ezo. Naye bameka bakikola. Nabbi sasama n'agamba nti buli lw'omala okusaala n'otuulaawo ng'ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala, ebbanga ly'omala nga tonasituka, malayika zibeera zikusabira Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. How many of us do that? Tugenda kumuzuukiza yawmal qiyama nga muzibe. Omuntu agenda kulojjana, qala rabbi, owaayi omulezi wange, lima hashaltani ama, lwaki onzuukizanga ndi muzibe? Lwaki onzuukizanga ndi muzibe? Wakad kuntu basira, nga ate mbadde ku nsinga ndaba. Sheikh Muzaffaru yali asomesa ku swala. Nabbi sasama yatugamba nti no bwe tuba tusaala tetutambuzanga amaaso gaffe waggulu nga tunula waggulu bwe tuba nga tusaala, amaaso gakuumiraawo wooteeka ekyenyi. Nabbi sasama n'agamba nti no Allah subhanahu wa ta'ala yandibajjako amaaso gammwe n'agatwala. Yagayogera ekigambo ekyantiisa, yagamba nti no osobola okubeera awo
ng'oli ku nsi wano ng'olaba oli mulamu olaba naye ng'amaaso Allah subhanahu wa ta'ala yagatwala dda ogenda kumanya ddi yawmul qiyama buli lwensoma aya eno nenkijjukira ekintu ekyo yawmul qiyama lwogenda okumanya ndi muzibe kati ono abuuza lima hashaltani ama lwaki onzuukizza nga ndi muzibe wakati kuntu baswira ng'ate mbadde ku nsi nga ndaba amaaso gange nga ngayina wulira Allah subhanahu wa ta'ala kyamuddamu qala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuddamu agambe kadhalika atatika ayatuna fanasitaha kadhalika atatika ayatuna fanasitaha amateeka gaffe ebiragiro byaffe buli kimu kye twakugambanga tewabifangako tewafangayo ku bye bakugambye ebikwatagana ku Allah subhanahu wa ta'ala bw'otyo n'obanga otwerabidde bw'otyo n'obeera ng'okoze ki ng'otwerabidde naffe nno olwaleero tukwerabidde nga bwe watwerabira ku nsi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra bannange. Ebigambo bino bitiisa naye tulina omubi sitaani. Ebigambo bino tusobola okubiwulira weebiti aya zino netuzisoma ahadisi netuzisoma netuva mu kifo wano nga tewaliwo na kwenyegenya kwonna nga tolina ky'okyusizaamu omutima gwo nga tegulina kyeguseetuseemu wadde ekyo ekisinga okweraliikiriza omutima gwo guno tegulina kyeguseetuseemu wadde nolwekyo baddu ba Allah ensonga ewanvuyeemu ebigambo munange olabiraawo nga bigenze nsaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobeza okubatuusaako ensobi ezibaddemu ezange eŋŋanze era mulagenda abeere ng'azinsonyiwa era nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.